Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atongoza akakiiko akagenda okulemberamu okutegeka emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka nga kakulemberwa Dr. Twaha Kawase omumyuka wasooka. Katikkiro Mayiga akuutidde abalina akawuka akaleeta mukenenya obutakoowa kumira ddagala kubanga Omutanda ayagala abantu be nga balamu okusobola okuzza Buganda ku ntikko. Twagala kuzza Buganda ku ntikko, tunaddeyo tutya nga abantu mukenenya abatta bamalawo. Mudduke mu bigo, mudduke mu mbuga ez'amagombola ne ku masaza, mudduke buli wamu tulwanyise mukenenya. Yeebazizza abavugirizi abatadde ssente mu misinde egikulembera amazaalibwa ga Kabaka okuli Airtel, DFCU, UNAIDS n'abalala era nti bakoze omulimu munene okusitula ebyobulamu kubanga ensimbi ezivaamu zikozesebwa okugula eddagala. Neebaza nnyo bannamikago baffe abakulembeddwamu Airtel, tubeebaza nnyo, ne DFCU Bank ne UNAIDS. Dr. Twaha biri tugenda kudduka nga tujaguza obulamu mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Abavugirizi baffe abo bonna nga balaba tulinako Airtel, tulinako DFCU, UNAIDS, Majestic Plans, BBS Telefina. Tweyanzizza nnyo n'omwaka ogujja mukole mutyo kubanga tulina okujaguza obulamu n'omwaka ogujja. Tongozza olunaku olwaleero webasekanga munasula gwe omujoozi omutongole gwe tugenda okukozesa okutongozebwa olunaku olwaleero nga tweyanzizza nnyo, tweyanzenge abavugirizi n'abatesitesi Majestic Plans, tweyanzizza nnyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.